Abaana ba Katonda ab'omuwendo omungi bassebo ne bannyabo wamu n'abaana abato ba holiday makers mwasuze mutya eruuyi eyo obulamu amiina bw'obanga kale olina embeera yonna gy'oyitamu ekunyigiriza ng'oluusi n'otusobola okubula mwannyinaze muganda wange nkusaba bikwase oyo yakutonda kubanga tewali bikutuukako nga tategedde therefore dduka gy'ali yeyekka agenda okusitulirako emigugu egyo akulindiridde gw'oludde sawa bwesiti buli sabbiiti ku makya bwe tuwuliriza omulimu gw'enjiri oba mission report nga nonno guno omulimu guba gusomerwa oba guwulirwa buli kanisa ya SDA yonna weeri nga kino kikolebwa mu ssomero lya sabbiiti ku makya. Ennaku z'omwezi ziri 23 omwezi ogwokutaano 2026 nga omulimu guvudde mu nsi etuliraanye wano Kenya. Ensi eno eya Kenya kanjogereko katene muliraana waffe mu bikwatagana ku mizannyo gino egy'okudduka emiwanvu marathoni. Kimanyiddwa nti almost 75% bawangula gold medals okuyita mu marathoni. Naffe Uganda oza naffe tu Kiprotich. Omulimu gw'enjiri mission report leero guliko omutwe okugamba ekizimbe eky'emikisa era nga agenda okugutottolola ye mwami ayitibwa Eliya. Awo nno nze Rita Nola Walungama ow'Ennajjanankumbi SDA nengukutuusaako kusaba tosubwanga buli ku makya okuwuliriza engeri Mukama bw'akolamu ebintu bye omulimu gw'enjiri. Eliya atottola abyala bange ekizimbe galikwoleka eky'emyaliriro enfaafa kizimbibwa kubanga ye ng'omuntu yali omu ku bakonstructor ku kuzimba ekizimbe kino. Musajja mu Advent alina emyaka 36. Agamba weewaawo ekizimbe kino okuzimbibwa kyayambibwako ekirabo kya sabbiiti ey'13 kye twawaayo mu kwota eyasooka mu mwaka 2023 nga kino ekirabo kyayamba okuzimba essomero lino ery'Abakiggala, okuzimba effumbiro eddene ne baliira baali baliira mu kibangirizi bambi nga n'effumbiro lyabwe lya bibaatibaati naye okuyita mu kirabo kye twawaayo 2023 byasobola okuteekebwawo. Ekizimbe kino bagamba ensimbi zino zaayamba okuteekawo ebisulo ebipya eby'abawala n'abalenzi ku ssomero lino ery'Abakiggala Mwattu Adventist School for Deaf Children erisangibwa e Kenya. Mwami Eliya agamba essomero lino liri mayiro nga 115 ze kilomita nga 3 west of Nairobi, Kenya, nga kiri mu kabuga akayitibwa Kisii. Agamba essomero lino ery'Abakiggala lirina abaana liweza abaana 73 nga kuliko abawala 43 ate n'abalenzi 29. Kale batandikira ku baana basomerayo myaka 4 okutuuka ku 18. Anyumya emboozi n'agamba olw'okuba ye yali omukulu kale w'ekizimbe nga ye tumuyita tuti oyo nga yakulira abazimbi. Agamba nti nga ye Omuadvent kale yakeranga ku makya n'akuŋŋaanya abakozi bonna abaali bazzenga okukola abaweranga 3 n'ateekawo ekiseera ekyokusaba nga tebannaba kutandika kukola. Yali akitegedde bulungi nti nno abakozi abasinga abaali bazze okukola newankubadde baali bava mu kitundu awo mu community abasinga tebaali baadiventi. Kale ye buli ku makya yabaakangako obubaka n'okusaba kuyateekangawo nga tebannaba kutandika. Yakikolanga bawulira kubanga yali amaze okubakuŋŋaanya okusaba okwatuukanga n'alyoka asaba ebigambo bino: Katonda omwagalwa tuyambe nga bwe tugenda okukola enjeeni ya leero.
amalwaliro, tuwe amaanyi, tuwe obulamu obulungi, tukuumenga bwe tukola Mukama. Era bwe yamalanga okusaba ne bamiinisa bonna n'abakozi. Eriya agamba bannange okusaba Katonda yakuddamu. Lwaki? Kubanga wadde baamala emyezi egiwerako nga bazimba tebaafunako wadde obuvune bwonna. Tibuloka zamukubye, simanya ebiti byabaddewo ebiti, simanya babbye emisumaali mu mabaati, simanya seminti, ebyo tebyaliwo ku sayiti eyo. N'ekirala yeeyabaza Katonda tokuddamu okusaba yakuddamu nti abakozi bano abaakolanga baabasasulanga ensente zaabwe mu budde, era kino kyaleetera abazimbi okunyumirwa emirimu gye baalinga bakola. Si ekyo kyokka, n'okusiima ennyo okubeera nga buli sabbaati baabeeranga bawummudde nga tebaba tebakoze. Kino kyabeewuunyisa nnyo abakozi kubanga gye baali bakozeeko bagamba tibaamalanga wiiki mu nnaku 7 wiiki, teri kuwummula, teri kussa. Ate sente ne zituuka okusasulwa ne babasasula bitundu ne balwawo. Tebaakirabako wano nga bazimba ekizimbe kino eky'omukisa ekisangibwa mu Wattu Adventist School for Deaf Children. Tebaakirabako. Eri agamba nti bannange ekirala nga pulojekiti ezimbibwa, abakozi abaali bazza okusookera ddala bannange bwe bajja okutandika, wamma ggwe abawerako bajja nga batamidde. Wano Eriya agamba yabagamba nti omuntu yenna omutamiivu tagenda kukola mu kifo kino. Temuyinza kukola wano bwe muba muli batamiivu. Ebigambo bino yabigamba olunaku olwasooka. Naye Eriya agamba enkeera be bantu be bamu abaakomawo okukola ku sayiti olwo bajja bonna si batamiivu. N'ekirala yagenda okuwulira abakozi bannaabwe ng'ate be babakomako, bannange temuddamu kunywa mwenge, tetuddamu kunywa mwenge. Wano tebaagala muntu yenna mutamiivu. Bannange bajja kutugoba ku kalimu akalungi bwe kati, tonywa mwenge, tetunywa mwenge bitudda. Bo bennyini ne beekolamu omulimu. Eri agamba wiiki ezagenda ziwerako yagenda okulaba bannange abakozi abajja nga batamiivu baatandikanga okujja ku mulimu nga bali soba buli lunaku kubanga baali baagala okukola. Kano kabuuzo, eyo gy'oli mba mugenda kutandika okukola, okuzimba, nkulima, kukola ki? Tumala kwewonga mu maaso ga Mukama. Ako nno nkakoppi nze badde simanyi nti nno ne mba ngenda kulima munnange nga ndi ne bannaye twewonga. Kintu kino tekibi kirungi, sindowooza tukigezeeko. Ababbi ba seminti simanya misumaali mabaati n'ebirala emirimu emirala ababbi bandikendeera. Mukulu Eriya agamba, constructor Eriya agamba nti alina essuubi ti bangi ku bakozi abajjanga batamiivu bajja kusalawo obutaddamu kunywa mwenge. Kino akisabira nnyo era babeere n'endowooza empya baleme okudda ku mwenge bwe bajjanga beekatanka. At first musanyufu nnyo olw'omulimu ogwamuweebwa okubeera omukulu ku kizimbe ekyo. Alabye omukisa omunene ogutwaliddwa eri abantu gutya, anti enneeyisa ennungi erabibwa eri abakozi ekoze ekintu kinene nnyo ku ssomero ddala n'ekitundu essomero mwe lisangibwa, era abantu bangi balyenyumirizaamu. Wano we yeebaza obugabi bw'abamemba b'ekkanisa mu mwaka 2023. Obugabirizo obwo bwe mwawa bwaggulawo ekkubo eri ebinyumizibwa mu mboozi y'omuminsani wiiki eno. Obugabirizi butya? Anti abantu baasasulwanga mu budde gwe, ate tebaayosaako wadde n'okuzimba nti olunaku tewali matiiriyo. Ezo zaali ssente ezo ez'ekirabo ekyo eki13 ekyawaabwayo mu 2023. Ssente ezo ezaaweebwayo obugabirizi obwo tibwakyusa bwatuusa bwabunyisa omukwano gwa Yesu
n'abazimbi abayambako okuzimba ekizimbe ekyo eky'omukisa. Era wano Mwattu Adventist School for Deaf Children bambi beebaza era basiima nnyo omukwano ogwo. Kati tugenda ku kkoota yaffe, balina pulojekiti endala gye basaba tubayambeko tukwate wanene. Baagala okuzimba essomero eddala Merisho Adventist Community Nursery School nga lino liri kumpi ne Nairobi. Baagala bambi abaana bafuneyo ebibiina ebirala ebipya. Kale nno gw'omuminsani yenna awuliriza bambi Sabbiiti eno ye13 bambi toweerabira okuwaayo. Nange Rita nkujjukiza bambi awo ku bbaasa yawo awo awali 13th Sabbath offering bambi beerako ky'oteekamu tunaagenda okumalako kkoota yaffe ng'ekirabo kyo nawe weewuunya. Nsaba Mukama akikubalire. Happy Sabbath.